Amina Mukama abadde akyatukuumye. Alabika bulungi. Naye bannange lwaki ekintu kye mukisuusa tekinnannyingiramu nze nga nze ekyogenda mu paalamenti naye kikasita omwami gy'ali. Ono kakiikirira awaka nze mbeere mu paalamenti yafumba ettooke baaba. Ani anaafumba? Muleke awaka. Ekibiina kirungi. Abayimbi be batya. Ekibiina Eagles kitegeeza Lutaaya ne Namatovu. Bw'olaba nga bbaana ng'eriko New Eagles. Lutaaya ne Namatovu. Ne gwe tunaaba tukuleetedde omulala yenna. Era olaba tulanga Lutaaya ne Namatovu. Tewali gwe batubanja. Twalina abaana bangi. Bonna ne buli omu n'akwata ekkubo lyakutte era sibalinaako buzibu. Mwattu ate ne tusigala nga tukola bulungi tufuna abantu. So tetulina lwaki tupushinga. Abaana be bakusaba nti bakoye ekibiina oba yabagamba mbatuusiza bwe mbatuusiza mutandikira. Twatuuka ekiseera nga balina obwetaavu okuba nti beekozesa nga mpulira sikyabasobola. Nange kennyini ne mbawula mu mikono nga mu kifo ky'okunyiigiranagana n'abaana ne mbagamba mugende boyinza okulinda omwana n'akugamba mpeereza amafuta g'emmotoka n'ogamba nti omwana gwe tubadde tutambula naye kati atandise okumpa obukwakulizo konza kifo ky'okunyigira n'abaana bange benzimbye obulungi kambate mu mirembe era tewali gwe mmanja. No omuyimbi omupya nsobola omuyamba ne bwaba nga tazze kukola nange. So omuyambira gy'ali n'agenda akola ebibye era siriiko nti alina kuba kujja mu New Eagles. Tukyali bulungi, tukyali basanyufu n'abawagizi baffe bajja bulungi mu numbers nnungi era basanyufu. Ku ddakiika eno tetulina kituuse ekyokuwandiika abantu, tetukiina nnyo mutu. Tukyali bapya giringa nga 5, 7, 6, nti tosobola era olaba nabo bakikoze ku myaka 4 tuba tucelebratinga kyamangu ago. Tulina okusooka okuba nga tuwezezza abantu betuyambye nga ffe kati kayimbireze emyaka 4 nga mbeeyambye mwe muli ffe naye naffe twagala tuweze ttiimu tugende okusobola okulanga tuleeta ekintu ekinene. Nina music omupya maze naye ndowooza emyaka 2 nga n'ekitundu nengenda kutaako oluyimba lumu omwezi ogujja baluyita mwali. Njadduto omwezi ogujja. Olwani? Mwali. Ate bona aluwuli yagala ndukuyimbire kati nga tojja dduwulira. Big budget. Lwaki buli omu nga big budget? Anyway, ekintu bwe kiba nga kirungi kireetera okubeera budget nti nnene. Oluyimba olwo kituufu budget yali a bit bigger naye obwongo obwakola concept yakolebwa obwongo bwali bulungi nnyo nti waliwo ebintu ebiri mu budget mu video eyo nga nange nali simanyi tunasobola ng'okuzimba akazinga okuzimba omanyi ebyo nabirabanga mu firimu nze ezo zi movies eza Hollywood nga ze video yange eyo njirelatinga ne movies ezo zentera okulaba mu Hollywood. So naye nga mu byonna nagezaako nze nga nze okulaba nti nkyusa omanyi audience eno teyeetaaga kumanyiiza kintu kya bulijjo buli kaseera. Abantu audience yaffe yeetaaga n'ogiwa ekipya ate n'ogiwa ekintu ekitali kyangu. So nebaza Katonda nti video yavaayo abantu
so far ebadde tetambula bubi ku YouTube. Yeah. Wanji? Concept za video zange, nina omwami ali behind that. Kadu Yusuf, Mr. Kadu Yusuf. Ate nina ne team nene ennyambako okuba ntuzimba concept ezo ne tutuula ne tufulumya ekintu nga kye twafulumizza. Ngambanga buno obwabatulege oba akakomo n'ejjirala obuyimba bwammwe bwanyikizanga ne bumerengulanga ensonga olumu emitima mwawanikanga munnange tetuseera nze tuyimbira sente ensamusa tetuseera sijja tetuseera bambi ate n'ekirala ba clients baffe buli omu tulina engeri gye tumuhandolingamu olw'ensonga nti client ayinza okujja ng'alina kyayagala bw'aba alina kyayagala oba toyagala naawe muluuzinga era emikolo egisinga betukoleddeko emikolo bali free ne price yaffe bagirinaako buzibu. nti buli kyolyako banga okimanyi Honorable namuwaaki leero kye namuwa saakibalaga naye kyeyampa teyakibalaga. nga bwagambye nti ku luno twali tulina ebintu byaffe nga biri konsero naye teyakiraga nange saakiraga. kibuuka weeraga gw'olimuka ndowooza kutya Mukama nti waliwo kyolaba n'okiteekamu eddiini n'okkakkana. entasiima yeebakenga mbolera nanti ebule agisimba ettooke. kyenyinza obbagamba kintu Uganda yandisiimye weronda omuntu gw'owulira ku mutima bw'oba omufunye nga ne bw'olaba gwe yandibadde olaba nga amusinga osigala oinsistinga nti owange yakola ki ng'omuyina ku mutima. Era namuyimbiddeo n'akayimba bakayita ow'okumutima. Namuyimbidde akayimba bakayita ow'okumutima nga nkugamba nti obeeranga n'omuntu nga ye ow'okumutima gwo nga nange ono bwali nti ow'okumutima gwange. bagambye nti bakayimbira nze nina ensonga nnyingi nyimba ne Friday ndi kula Bonita nina concert ku Serena mu November benyimba zange enkadde zonna ezo concert yange ngenda kubeera mu November ku Serena ngenda gikola bali mu nteekateeka. nzomo akkiriza nti wano tuli Baganda tetuli bazungu sibayo muzungu agenze anti kati sessions za parliament zibeera misana kakati awo nze kuyimba kiro okukkiriza mu bakayimbira kubanza ekimanyi bulungi nga lunaku lwa parliament bwebeeko plenary sigenda oyo yenna kyo sigikola ateekamu obuwangwa bw'abazungu simukkiririzaamu okujjako nga ya weekend bweba eri mu dates za plenary netwawula ne westernization nakajja emirundi esatu wiiki ejja nzija kufula omulundi ogwokuna. Ku ddakiika eno ne bw'ovuga ng'ozibiriza tewakyali wali we twayitanga mu maato era baalaba omugaso gwange okubeera mu palamenti nti baalikola oluvannyuma lw'emyezi ebiri Junior yasindika abantu ne batandika dipo era katuyitako bulungi. oteekwa kuwemula n'olyoka okola komenti nedda nze siri muntu banywe ku mazzi obadde ogamba oti era mwenna abali wano abayingidde katemba kino kankibabuulire akagambo nti omanyi nze akalowoozo nenda Uganda yajjula amaalo mulimu bantu bangi balina amaalo bakulaba omugu w'eddalu ng'atambula ayogera oluzungu ne basigala nga bawa oyo ekitiibwa ne batamanya nti oluusi ne awusigala owakaawo ayinza okuba naye alumanyi naye ng'atali ku levu ya bwawusigala. Kati bo baali balutwala nti tulina okugenda nga ndwogera kati nali ndwogera nga ndwogera naani nze nsiiba abantu boogera Luganda era we bandwetaaga wali ku palamenti we ndwogerera
ne bannayuganda kigenze kibavaamu olwokuba kati amasomero mangi gaboogera ne luli era olaba abakibeerako ennyo nga be bantu ab'amaalo yalo nti nga balaba ng'okwogera oluzungu ekinene kuba kati nze yasomera ekolo high n'omwana ali mu senior 1 ekolo high aba asobola okuyimira ku fulo ya palamenti n'ayogera sooka otunule kwalite y'amasomero omuntu gye yali nga ekyo ky'oluzungu okijje namu omubuuze birala abamu balabala kusinziira ku muwendo gwa bibiina as numbers nti alina ebibiina 6 naye nga tasobola ku addressinga bantu n'oleeta ate akaana aka P7 akaba addressinga mulungi mulungi kirungi ensonga za mwami zaake si za wano ebyo si bye bintu bye tuleetera wano ate mu kusaagasaaga kw'ebivvulu ebyo ojja kujja ku paalamenti ate mbikuwe maama mukyala munaffe asembayo ye Lubega Abbas ye ssekama w'ekibiina kino ekya Buganda abantu bajjumbidde ebivulu bambi batumazeeko ennyonta eri ey'emyaka 2 naffe tugenda gigabalako naye nga sofa tulina oluyimba olupya tulina zaabike tulusanga batulujjawa bannayuganda n'abali e Bulaaya basigadde bannayuganda bonna Afrika yonna abali e Bulaaya mwenna oluyimba olupya oluliko baluyita zaabike luli ku YouTube channel yange Irene Namatovu bambi mugende musubscribinge muvyunge mulikinge musharinge oluyimba olwo oluyimba zaabike mugenda dulaba lwanjawulo